Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mpozi nga bulijjo Hamza Ssekalema nga tuli ku nsonga ya biki ebikuuma obufumbo bwaffe nga butambula bulungi. Mu series ezayitako twatunuulira ensonga ezimu nga gye twasembyayo nayo yali yakwerekereza ti omuntu bw'oba oli wakuwangaala mu bufumbo nga toyina nnyo kutataaganyizibwa osaana n'oyiga okwerekereza, si kusuubira nti buli ssaawa ona wangula beat okuleeta birowoozo beat okubaawo na butakkaanya kwega buli lw'obeeraawo nga gw'osuubira nti buli kimu gw'onaawangula ovaamu no stressing omuntu gw'owangala naye n'atuuka akaseera ng'ayagala bivaamu. Omusajja omu mu basahaba yajja nga yaalaba anyigirizibwa mukyala we n'asalawo agende ewa Amiirul Mu'miniin ebiseera bye yali Umar ibn Khattab amunyumizeeko kwegamba abenga aloopa, naye kigambibwa nti yagenda okutuuka ewa Umar nga Umar naye akaliko mukyala we amutwalaganya. Tujjukire nti Umar y'omu ku basajja abakambwe eyakubanga ne basajja banne embooko, naye nga bw'atuuka ewaka omukyala amuleekaanira n'akola byonna by'ayagala. Kasahaba bwe yajja n'asanga ebyo ng'ate ewuwe alaba tebalina na kye baamukoze, kubanga ye kye yali akomplaininga nti omukyala yali ekwegamba akola kye bayita nagging. Nagging kwe kubeera awo omuntu buli ssaawa nga addiriŋŋana ekintu oba ky'asaba. So yavaamu ye n'alabira ddala nga ye tebalina na kye baali bamukozeeko. Kati yali akyuka bw'ati agenda, Umar ibn Khattab n'amulaba n'amubuuza nti ewange mbadde ndabye ojja ate olagawa? Sajja n'amuliiramu n'amugamba waayi mbadde nzije kukomplainingira ku nsonga za mukyala wange ne neeyisaaye, naye kyendabyeko wano ate kindaze nti nze siina na kizibu kyonna. Kati luno Ibn Khattab n'amugamba ebintu bino biwamanga, n'agamba nti muganda wange nze ebintu omukyala byankola byonna bigumiikiriza olw'ebyo ebingi ennyo ate byankolera. Era n'amuggyirayo ebimu n'amugamba amufumbira emmere, akola emigaati gyange, ndoza Abawarabu beekoleranga emigaati, ayoza engoye zange, ayonsa abaana, nti ate bino byonna mu bigambo bya Umar tebimukakatako, meaning shariya eyinza obutakaka mukyala kukwoleza ngoye n'ebirala. Kati ye Umar ng'alaga nti omukyala bino ebintu byonna abikola ng'ate tebimukakatako. Kati n'olwekyo bw'ayita mu excess n'amuyombesa n'amukola ki, ye Umar calculation ye alaga nti ebyo temuli already byakozeeko bimala bumazi. So omuntu just omukyala okuzaalirayo omwana ne bw'abeera omu bw'ati abeera riskinze obulamu bwe nga potential ayinza okufa. Naddala mu mawanga nga gano ga Uganda agayina ebirwaliro ebitalina mulamwa, kitegeeza omuntu buli lwagendayo ng'agenze kuzaala essentially ebeera suicide mission. So n'olwekyo abakyala tubasaasira ddala ffe abaami tugumiikirize ebimu ku bibayitako, kubanga ebintu bo bye babeera bakoze bintu biba bingi nnyo nga tosobola kubiplayinga aside omuntu arisikinze. Kyokugambibwa mu biology nti obulumi omukyala bw'ayitamu ng'azaala bulinga okumenyeka amagumba 32 omulundi gumu. Omuntu just omenyeka gumba limu wenna n'obeerawo nga tokyategeera. Kati gwe imagine 32 bones zonna nezimenyeka omulundi gumu, kiba kigambo kinene nnyo. So tuyige okwerekereza, abakyala tubawe slack, tubawe space, kubanga ebintu bye batukolera ddala bintu bingi nnyo ng'ate yo shariya tebakaka kubanga bakola ebintu ebyo.
so tubagumiikirize. Of course tetubaleka ate kuva ku mulamwa kutuuka kuva ku mateeka ga busiraamu, kaa bino bye twogerako bintu bya muntu ku muntu, naye ate tomuleka nti agaanye okusaala lwenowooza mbu lwakuba yazaala abaana kati ne bw'atasaala ebyo oba ogenze mu bya kisiru. Kyetugamba bino ebikukwatako ggwe ng'omuntu ebyo byerekereze, kubanga Umar bwe yali aggalawo discussion n'omusajja ono yamugamba nti owange obulamu bwo bumpi nnyo, teweetaaga kwekutula na bintu bya dduniya eno. So n'olwekyo eyo story yokka ekulaga nti ekigambo ky'oku accommodating oba okuleka munno naye wegaana abaako byakola nga toli awo nnyo kumubala, kigambo kikulu nnyo mu kukuuma obufumbo nga butambula nga tebuliimu nnyo stress. Otherwise singa buli omu ajjayo ekalaamu okubala munne byakoze, mwendigamba nga bulinga abali mu kooti, buli omu agezaako okusingiza munne misango, tebirina kye bigasa, kubanga ne bw'onaamubeerako ennyo era oli bw'abanga yenneekyaye tolina kyogenda kukyusa. So n'olwekyo tuggalawo nga tugamba omuntu naddala omwami ye fokasi yaffe, tunuulira omukyala byakola, akuzaalira abaana, gwe ne bakutuuma butuumi taata, abantu ne bafuuka ne basaalongo, naye nga talina kiyakoze okujja kugenda yeegatta n'omukyala. Of course okulabirira kubaawo, naye oli risiki y'obulamu gy'abeeramu okuzaala abaana abo n'abakuza, ne inconvenience eri ku kintu ky'olubuto lwokka, tosaana naku kuyimirira n'okomplaininga nnyo ku byakola kasaba bibeera nga si binene nnyo. So tusaba Allah atukuumire obufumbo waffe era atuwa obugumiikiriza obwo obuleka abakyala baffe ne babeera nga ganawo beeta enfo ky'okulowooza nti tunaabalagira buli kamu ke balina okukola. Bwe bava mu mbeera just otunulira n'ogamba mukyala byakola bingi nnyo, sinza mu holding responsible ku bino ebitono ebimuyiseeko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qibla Islamic Media. Qibla Islamic Media.